Museveni alinga akawanga kettako. Who are you? General muwozigwe mazigwe. Alinga mumbo gwa mazama Museveni. Gasiya bulolo muninge. Twalekananga ku maradi ya TV ku social media buli wamu. Mututamize ekibina kya mmwe basajjamu. Mutu etedde obusungu ku mitima. Mutu etamizza. Sale musalo twetedde ennaku ku mutima. Yangu magagambo. Fulfiga. Yes. Nali simusubiramu kuba mpulira ma presidential advisor. Namusubira okuba nti entegeera ye yali njawufumu. Ebigambo byokka bye yanvu. Nasirika ne mutunuulira. Oyaga tufumbe kibozi kye tuba tukulimba liba tukujjako sente sale musale kitubuulire. Fulfiga tubadde tutambula naye eggulu. Bwe tutuuka eggulu ffe batuwa transport. Yengo omuntu omukulu w'amaanyi n'asigalayo bamuwa milioni oba 5 oba mmeka n'avaayo. Teri kigambo ky'osobola kuvuma General Museveni. Muhoozi Salimu Sale n'abalala kye batabavumangako. Ekyo tekiriyo tebakulimba. Era njagala okubuulira nti bano okukusiba oba bemulaba basiba abo bonna nti babavumye. Babeera baagala kuteekawo mbeera yakulabirako kwegamba. Bateekewo embeera ey'okutya mubatye naye ng'ekyokubavuma ekyo si kyekikulu kubanga weewuunye nti Fulfiga asobola okwogera ebigambo byonna by'ayagala n'abavuma nga bw'owulidde bw'abavuma. Naye tewaliwo olunaku na lumu lwe baali bamusibye. Ate Fulfiga okuleka ye okugenda okuwaayira abamuvuma ate weewuunye era nga weerekerwa amagye ne babakwata ne babavunaana naye nga naye alina obutambi mungi nnyo ku mutimbagano obukola ki obuvuma. Kale ekigendererwa betuwulira bano be basibye be batulugunya bakakwenza n'abalala ne ba tiktokers ndowooza nga mu wiiki emu eyise emabega ba tiktokers nga 5 baasibwa ne basalirwa emisango mu kkooti era ng'emisango gya kubeera nti nno bavuma General Museveni oba bamuhoozi oba baani. Naye ng'ekikulu njagala okubuulira nti eyo si y'ensonga. Era Fulfiga walita kulya ssente nti waliwo n'olunaku n'olumu lwe bayinza okubeera nga bamukwata nti olw'okuba avumye Museveni kubanga balina ensonga yaabwe. Kye ngenda okubuulira lwaki Fulfiga tebasobola kubeera nga bamukwatako olw'okuba avumye. Museveni alinga akawanga kettako. Who are you? General muwozigwe mazigwe. Alinga mumbo gwa mazama Museveni. Gasiya bulolo muninge. Mulingo obuwonvu bw'amatako. Tugenda kubanyampa mayiro 8 mwe babazi. Mwe wamuba mulowooza nti nno mugenda kumanyira abantu bw'oyambadde yero mukube. Nze ngenda kuba omukka mayiro 8 nkunyampa ogwe mayiro 2. Ngenda kuba obutambi obwo bwonna mbukuwanga bw'obulabyawo era nga bwe nkunyonyola mpolampola mu kibuuzi kyaffe eky'olunaku olwaleero. Kakati ekisooka waliwo ensonga lwaki Fulfiga aba avaayo okwogera ebintu ebyo byayogera nga bwe mulaba bwagamba nti bawa ssente abatagasa ne baleka bba abagasa. Ensonga ya ssente buli omu akitegedde nti ensonga ya ssente. Era gwe mulaba Fulfiga afaayo nnyo ku Alien Skin mwebuuza lwaki Fulfiga afaayo nnyo ku Alien Skin. Olw'ensonga nti Alien Skin ono aliko akasente kangi bamulabanga omuntu gwe basobola okubeera nga bafunirako ssente kubanga Alien Skin si gwe mulundi ogusoose okubeera nga asisinkana General Museveni yabasisinkana dda. Era y'ensonga lwaki okiraba nti ye ne Eddie Kenzo balinnya mu kimu kuba beerabiranga bali ku mutendera ogumu sayidi eri be basisinkana omukulembeze w'eggwanga era be bali mu kulya akasente ako. Kakati Fulfiga bano banoonya engeri gye bafunamu akasente ng'era Alien Skin abako bwe yatutegeeza juzi nti yamugamba nti yamukubira esimu namugamba nti tukoze tutya okulya ku ssente za gavumenti era n'amutwala gye ziri n'asisinkana General Museveni era agenda okulaba ng'alina agamotoka gangingi bwe bityo. Kakati Fulfiga bino byagamba nti mugenda kugamba kyensi nga Alien Skin yegase ku Bobi Wine mugenda kugamba kyensi. Eyo yonna pressure eteekeddwawo nti Alien Skin bamutemere kiba kitegeeza nti nabo basobola okubaako akasente ke balya nga babebe kkulu bwe balinga bakola balamu katana okubeera nga amukuba ekikono.
babikola babimanya nigo walagira okutegeka ekivulugo sasula tubuliyeyo omuntu omupromota gwalagira nti nkulagide geno tekeka ebivulu ani wantwalanga ebintu byekapeeka ngogenda ngabanga muzaya agenda kugulawo etendekero lyo bakwata obumbi busatu ne babuwaba aliyeti batwakwadde emitwalo ebiri twalekananga ku maledi ya TV ku social media buli wamu mututamiza ekibiina kyammwe mu basajjamu mutwetedde obusungu ku mitima mutwetamizza sale musalo twetedde ennaku ku mutima singa at least toziba otandegede nti wateziriwo bubeezi naye abantu boziwa nga tete babagattako abantu boziwa nga tebabagasa abantu bemuwasane nga tebababagira mutwetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobole okubeera mu bifo bye mulimu ne tuwunzika nga tukaaba naye nga abatabagasa mubawa ssente essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna namba mugambye nonajja mu state house teraba muzeeyi omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine babafuukira ekizibu mugenda gamba kyensi nakuweza buli bintu byonna bawadde ng'oteekako butesi buntu bwoti singa essaawa ya alien yeegatta ne Bobi Wine munonya kuddamu kutta bantu ensi mungera gigamba ki omwana alina komande abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku pelolo nti buli mwezi alien skin afuna milioni 10 alisa abaana oba mumugulire ekitaka atolewa abaana babazimbire babeere n'agagaya yegigafuna emirimu temukisobola singa abavubuka babeegatta ku Bobi Wine singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu ensi mungera gigamba ki ti mwamutunuuliranga nga mumulaba mwamulabanga nga akula nga mumulaba temwamufaako temwamwanguyira mutegeeza ki basajja mmwe muli balungi mulina emitima emirungi naye amazima gali temusima bantu babakolera era nga bwewulidde awo ng'agamba nti temusima bantu babakolera mwe temusima bantu babakolera muganda wange abantu ababakolera ki omanyi kati bino byenanze nali badde sibiyingiramu olw'ensonga nti tebikola makulu naye munanga ate abantu babiwanya amakulu b'abantu nti omutimbagano gwali gwava mu mbeera eyo ey'ekigega abantu kubeera nga bafumirako obuvumizi bantu babumulirako bwemulizi boogera byonna bye basanze amawulire agasasamaza nti katugeze mu kufa kwa Ssemwanga awo mujjukira nga omuntu ajja kujja akola egguli agambe wuuno Ssemwanga bamulabye atambula ku street y'egindi bamulabyeko e Uganda bamulabyeko egindi kati bye bibadde byaggwaawo naye kati ate tuyingidde mu era endala ey'abantu nga bafuulu figa ate nga ababakozesa era nkugambye ngenda kuwa ensonga lwaki tebabakwatako era temusuubira fuulu figa kubeera ng'akwatibwako ng'akatambi ako bw'okawulidde ak'obusagwa ennyo ndowooza kansooke nkakuwe oddemu okawulire akatambi ako ak'obusagwa ennyo kuba oyinza okuba ndowooza nga tonnakategeera bulungi ennyo Sabina alinga akawanga k'ettako. Who are you? Genero muwozigwe mazigwe. Alinga omumbo gwa mazama ya Museveni. Gasiya bulolo mulingo obuwonfu bw'amatako. Tugenda kubanyampa mayiro kanana mwe babazi. Mwe muba mulowooza nti mugenda kumanyira abantu bw'oyamadde yero mukube. Nze ngenda kuba omukka mayiro kanana nkunyampa ogwe mayiro 2. Full figure kwegamba ebigambo byayogera bimutagalako era nga sinaba kukulaga bukakafu nti bimutagalako naye kenyini ntamanyi biki byayogera era nga n'abamuwa omulimu bamanyi bulungi nnyo nti abantu bano bebakozesa ne baba bamuwadde obwa minisita amanyi okwogera ebintu nga bimutagalako mutebe okulaba ebbala nga bimutagalako naye kenyini kakati Full Figure bamumanyi bulungi nnyo bamumanyi nti bimutagalako era naye nalaga nti asobeddwa kati nga mu ngeri bweti soka we counseling we kawebuulirire leave people to be sometimes omuzungu agamba nti play kwoli Sanchez ongamba ki gwe vaako mumukyaliko mbogamba mbongeri ekisooka kyenjagala mumanye nti Full Figure bamufunanga embwa endalu yali bafuukidde akayinja mu ngatto mujjukire Full Figure yafuna nnyo eddoboozi mu biseera bya Catherine Kusaasira era Catherine Kusaasira yali nnyo ku lusigaye lwa Museveni kati bamupikaapika ne bamugamba nti ekyo kikazi tukikwate tukireete nze kikwano kyange
tukiteeze ku ttiimu naye bwe kisuubira kigenda kwogera byonna byekyagala naye nga ate si kiri eno waffe gye tukikontrolingira kuba kigenda tugamba ebigambo ebizibu ennyo era Furufiga yali atandise nga bw'owulidde akatambi ako n'obutambi obulala ennyo obubi ennyo naye lwaki tebamusiba lwa nsonga nti bakimanyi ekimusirisa ze ssente bw'aba talinaawo ssente oba bw'alaba gwe bawadde ssente n'awulira ensaalwa ng'olwo ayogera nga naye bamuyita bamuwa kati eringa embwa endalu gye baasibira wali ku nkondo era bwe bagita ejja kujja ekola byonna byekola kubanga era ekuuma amagye ne waali awo era amagye ge weegali ge gamukuuma abasirikale be kati osuubira kuba nti Furufiga agenda kujja avume Museveni bamusibe nga bw'olaba tiktokers bwe baba basiba no kubanga ekyo ekisooka kye kyamuleetesa mu kampu nti asobole okugabanyaako ebivumo waakiri ne sayidi eri kati nayo nabo okugamba basuubira okuba nti nno embwa enjala bw'egiruma era esobola okutabukira muganda wange koba ennyiniyo naye ng'enjala egirumye obulungi kakati bw'atabuka bw'atyo n'atabukira Salemu Ssali tolowooza nti nno ekyo kirina engeri gye kigenda okubeera nti nno kibaleetera okubeera nti nno balekerawo okukalagana naye mpozzi nga batuusa akaseera kati nga tebakyamwetaaga naye nga tugenda mu kalulu kano aka 2026 sisuubira kuba nti nno Furufiga basobola okumusuula bwe batyo kakati era mu mbeera y'emu Furufiga ono egimu ku migaso gye bamusindika ewantu gye batasobola kubeera nga batuuka kati ng'okugenda mu political prisoners aba NUP era Olivia Lutayanga mu mboozi emu yatutegeezeza n'atugamba nti bamusindika ng'okujja oba intimidatinga era mumulaba nesanya mu hodeni bigamba Furufiga yabiteekamu nnyo amaanyi olw'ensonga balaba byakijega tebasobola kumalirayo biseera byabwe balina sindikayo bantu nga Furufiga kubanga abantu abategeera bajja kugaanira nti gwe neewuunya yekka yekola yije nendooza gye kyamwokya naye ndooza n'agamba kanzira ebbali kuba yawemuka nnyo nnyo n'atuuka n'okubeera nga bw'agenda ku TV tebakyamuwa kitiibwa bawayiswa mu ffumbiro nga kyebamukola bamuyisaamu eggaali kuba ekiro ekyo kyamuswaza nnyo naye Olivia Lutaya kasooka kunnyonnyole mu katambi kemumanyi obulungi buno mubadde nga mujja mu bulaba biki oba ddala omugaso gwa Furufiga wogenda okubeera nga okutegeera Furufiga ddala omugaso gwe ki tugenda mu kooti tufulumayo Furufiga n'ajja okujajja ne ssenga wange kuba bamugamba yalina omutwe munene tawulira alina emputu so mu kujja ne ssenga wange yali akimanyi nti ssenga wange ye muntu asobola okunaba ekintu n'okulira nze nina oba kizibu oba kirwadde simanyi nsirika nnyo omuntu ng'ayogera n'empuliriza n'enjogerayo oyogera otya saagala muntu anenga adala nnyo ku bintu byetategeera ate saagala muntu ayogera nnyo okunumya omutwe yatandika okunvuma from nowhere senga Furufiga yanvuma agagambo Furufiga yes nge nali simusuubiramu kuba mpuli agamba presidential advisor namusuubira okuba nti entegeera ye yali njawufumu ebigambo byokka bye yanvu nasirika ne mutunuulira bakolera katemba waabwe nga sina kyemunyiza kuba kyenjukira ekigambo kyasinga ova muyanganga ng'olivia oli capital buli ayogera ku linnya lyo afuna ssente era ekindeese wano nange nzize ngenda enfune ku ki kati ngenda omulaba ng'awunzika essimu sokolende nga ayagala okola ekyafuna okusimu nayinamu wa feesi yange akuba ebifaananyi era simanyi bagamba ebifaananyi ebyo baabiteekayo olunaku saanya lweyamuwa akasawo naliwo naye nze sizanya firimu sirimu actor era ebifaananyi byabwe saabira mukama nanziramu nannangira olwo mu ofiisi ya state awo twali mu ya kanso n'alyoka mpuma akagambo okolutati senga alaba senga wange yangamba kimusirika era ffe twaliwo ne senga nga tutunute nawe baatandika okukwata ebifaananyi nensituka nenfuluma nembayitamu olwo bakwataana saanya waabwe komediyani waabwe naabo ekitegeeza waliwo obutambi obutandaba kufuluma obuli eyo bonna baabufuluma bonna baabuta
tusonyiwe nga bye bakola kubeera baatulangayo ne babagamba yogera booti ne booti okole booti ne booti. waliwo kooti nti mwasembayo okujja Sanya n'ajja n'ayogera ebyo yayogera byonna bwenga mukwano gwe yakubuulirako nga tanaakujogera nti agenda bikola. Kyekiri kye nagambye Sanya ng'akyamusa tosobola muzikiza kuba olwedde baali bamaze omusuubiza bye bamusuubiza era babisuubiza nga wendi mpulira era kooti eyo nzijjukira nze bwe basooka fuluma nange nali wakwogera naye siraba kimba njogera ku muntu ekintu kyatatu nabo baali baagala oyogere era kooti yasembayo ekifaananyi ekyo kya trendinga nnyo ne vidiyo nga nkuba bwekyo wali ku madaala wemba mala bulijjo twafulumanga ffenna ze bakolo baafulumyewo abalina kye baagamba nali sinza kwogera bintu byesimanyi oba bakupima togenda kwogera kwekujjawo mangu no baali tebalina gwe beetaaga era ku balenzi bonna baali tebalina gwe beetaaga ze gwe baali beetaaga ate ekyo nali maze okwezuula kikyendi na Buzito Kibwene kuba omuntu watuuka okugamba tukwetaaga oshage nali nobody tewali yayamaani. Sanya twamulako omujozi gwa yero yagujjako ekyo nange sijja kulima kuba ate gaatidde najja naye mu motoka ye nga sikyayambadde si kye yali ayambadde nange nali surprised nnyo omulaba ngaali muyo simanyi oba abajasi be babireeta ne babimuwa saamanya mujozi nabenyegwaba. Ekibiina kinuupu ne Kyagulanyi ne banne n'akabondoke babadde baagala nfiire eruzira banziike mu maanyi ng'era kye baŋŋamba nti rest in peace ono awummule mirembe ngawe Franka. Well, but nga tubadde tubalaba nga bavaayo okwogera ku plight yammwe almost buli lunaku mwami Kyagulanyi David Lewis Lubongo n'abalala babadde boogera ku political prisoners akadde konna wabadde tubiraba tuba tubiraba ebweru babadde basaaga mbusaaze twakwatibwa ne ba Edi Mutwe tiimu y'ekalangala njagala ntegeeze eggwanga amaziga mpuya gagala kumpitamu twakwatibwa ne Nubianili Edi Mutwe ne banne baddaani Magiki Kyagulanyi yakolesa omukisa okuba kwaliko basajja b'ekkungwe n'agenda n'ayogera ne gavumenti ne bata abantu baabo ab'omuzinzi baddayi hati fenga ffe abantu abaali basobola okuteekawo embeera be yalabanga abatalina makulu nga tugenda kukuba nti gavumenti egende ne tukube nasinziira mukono nenzigala ekkubo moloka ziri nenzikwata erizo nenzikwata eno nendeeta ebipiira neŋŋamba abaana nti ziizo nalina miliyoni 2 ezampebwa ku kitebe nengula ebipiira nembiwa abaana buli kipiira twali tukikumira emitwalo 5 bino mbyogera si byejjusa sina kyenfunyiremu gwe sina kigamba nti tolina kyompadde okundeeta wano nzize kutegeeza ggwanga n'abavubuka bangi abali ku Kyagulanyi talina kyagenda kubayamba baabawa emitwalo 5 buli kipiira Kyagulanyi yatuwa emitwalo 5 nga nzazirisiivinga ne Lutaayo Olivia wazifunirawa Lutaayo Olivia twagenda emitwalo 5 wagifunirawa emitwalo jampa miliyoni 3 kati nze 2 zaali 3 Kyagulanyi nalina abavubuka Sanya tiimu bagita tiimu Sanya eri erinnya kwe lyajja lito tiimu kakati tiimu eyo okugiyita Sanya n'erinnya okunkalako lyali eringa gaali kusaanyaawo nti ffe we tulumba lumu era naye akimanyi we namulumbanga nemga nti Kyagulanyi bamukwatira eruuka netugaa nti kakati ffe ebikola buli kimu ekimu tubulamu kino njagala kutegeeza nsi nti twali twakola emisango we twagendera mu kkomera twakola emisango ekyatukwasa twali bakulimino twali mu kabinja akayitibwa bali nga tugenderera ekigendererwa kyaffe ekikulu twagenderera kumamula ku gavumenti mwali mu kabinja nga bakayita batya twalina akabinja kaffe nga katambula eggwanga lyonna era oba walabako obwegugungo bwali mu 2 ffe abaali emabegawo obwegugungo obwo kobola nga bwasaasaana nga tuli mu kabinja kaffe akabali
ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu kulaba nga tumamulako gavumenti ya Museveni naffe tweyagalire mu nsi ensuubizi. Amugimamulako mutya? Mwogera byetakoze bulungi nga mukola mutya? Okumamulako kwe twali ffe tuleeta kumamulako kwa mpaka. Okugeza twali tupulaninga nga tukola bibbomu ebikolerere nga tukozesa omusenyu n'emisumaali ne tugenda ne tubwatula ku kizimbe n'okukwata ebipiira okukuma, era njagala okwetonda gw'omu kuba kolanga bibbomu ebikolerere kyekyo n'akabinja kange, era nze yali akakulira. Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabwe. Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga, tosobola. Bw'oba tosobodde kutuyamba mu kkomera, tubadde mu kkomera nga tulya kawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyalira. Mutabani bo ng'ali bweru wa ggwanga, omugulira moloka mpya, ffe nga tuli mu kkomera tulya akawunga aka prison akakawa nga tosobola na kujja kutukyalira. Olwaleero ng'otugamba tuleege omusango gwaffe guno Kyagulanyi abadde agufunamu ssente empitirivu ng'ayambibwako Musisi ne Katana. Buli kooti lwabadde etuulya, buli muwagizi wa Nuupu, era wano nsinziira wano n'ensaba gavumenti enonje, buli muwagizi wa Nuupu Kyagulanyi amukolako $1,000 ng'agenda mu bazungu n'ayonoona Uganda yaffe n'ensi yaffe ennungi n'agyonoona mu bawanga g'abazungu. Kyova olaba ngeze koligera Kyagulanyi yajja we yasooka otukyali yagamba nti buli we twekalakasa mu kooti kimuyamba n'atambula mu mawanga g'abadde tannatuukamu ng'asindikayo bifaananyi byaffe ne baba nga bateeka ekkoligo kuba amongo. Kyagulanyi yennyini byava mu bigambo bye yajja eruzira ne tumugamba munnange ennaku ng'etukoze eki ng'etuyinze tuwulira twagala kudda weeru n'atugamba nti muwoze omusango paka lwe munaawangula gavumenti, tusuubira nti mu bbanga tono tujja kugiwangula. Naye n'agamba nti bye tukola mu kkooti okwekalakala okulaba ng'ateekayo ebifaananyi by'abasibe abazungu bali bambi engeri nga bambi gye batategeera bifa wano ne bawaliriza okuteeka kukolibwa gavumenti. Ekisooka full figure ngera bwe nkutegeezeza nti ye ali ku ssente, buli muntu yenna ali mu NRM wonna we babeera bamukwasizza afa kimu ssente, abatasobola kubeera nga bayitamu okugenda ofuna akasente ako ba Big Eye n'abalala abo walaba badduka jambwa okubeera nga bakomawo mu Nuupu basobole okubeera nga basiteejinga ebivvulu abantu bajje babalabe bafune kasente, naye eri teziriiyo. Jjukira nti n'abazifuna be mulowooza nti bazifuna nabo bakaaba. Mwawulira juuzi wano ono ani Calvin Kayanja ani Calvin Birinnyanja nga naye akaaba. Kati full figure akugamba ndi ne Pastor Budingo naye akaaba, naye alinda bamuwa obulango bwa gavumenti tebabumuwa, okitegeera. Naye musajja watu mumulaba ayogera naye kati yatuuka ekiseera nga naye pakati bye babyogera mu meeting nga batudde, kubanga TV njimanyi panel njikozeeko babeereyo nga batudde batunula mu bulango bwe balina obwa gavumenti tebuliiyo bwe basuubira okubanga bafuna, basuubira okubanga bagenda funa obulango obw'amaanyi wa connections teziriiyo naye ng'ate bakola. Naye nabali babagamba nti ndaba muferera wano mu mbeera gye tutaddewo ey'obwonkenke mwe muferera ne mufuna ssente tezikumala. Bwana Babe Kulu alwanye nnyo okufuna ako kagundi ka project kafunyako. Mwagala ntebe temwagala ssente. Nene ssente nyingi temuzituwa. Muzina mayumba muzifuira bufuizi muzanika ku musana. Nene zote muzituwa. Fa bakolera. Ne mula batabakola ne muziwa. Wana babawunsa bonna bavuga amamotoka ga bei. Sendo zibawera mu dollars. Babawunsa bayambachi. Bakolera mulimu ki? Oyaga tufumbe kibozi kye tuba tukulimba liba tukujjeko sente sale musale kitubulire. Sijja kutunula maso nkulimbe. Okimanyi sirimba. Sigenda fumba mbozi yonna on percent. Lwate musima abantu babakolera. TV yabo jingeringa je yaguza government. Teri kalango ka government kamuwa. Tewali kalango ka government kemusaba kwata ne mukawa bujingo. Naye church, TV, radio za government tasobola kwogera kuba tayina wabagamba. Kalango kike mumuwa yaiza bafuna mungi ate nga n'obulanga abukola ku bwereere. Temuli balungi kimala eri bantu balungi bammwe. Abantu muyiga okusima ku bantu nga bakyali balamu. Muyiga okusima ku bantu abakoledde ebintu ebirungi baba babeereddewo. Muyiga okusima ku bantu otherwise n'ensi tekungulwa. Tewali agenda nayo. Ffe tutunula weetuli
ate nekyenda ku Katonda agenda kutuwangaza tetugenda kufa kati we tuli wano ne sekita y'abayimbi wagisuubula wa ekufuukidde kati akameme akabega ekkeeta wano ekubajjaga gye bajjagadde tolina wo gye takkuluzako twakugambanga si bantu neera wakiraba dda noeta nawakimbewo nakufera akawumbi noeta wachi atayina wabadde ayimba eyakoma buli mulamba oguzukusizza natali promota mbu promota okumutiisatiisa full figure naho bakimanyi tekimukolera kubanga ye talinaawo kasengejja mu bwongo nti asengejje kino kituufu oba kino kyekikyamu ayogera bwogezi gy'ensonga lwaki okiraba nti nkugambye ne bwayogera ebyenkana bitya era okumujja mu nupo muteeka wano baamanya kubanga njagala kuwulira full figure bamumanyi obulungi abali bakozeeko naye ng'akyali muyimbi eno mu Eagles production newala gy'abadde full figure mwe temumumanyi asobola n'okukola ebintu ebyekiwemu ennyo nabanyumiza kuyasirama ku siteegi bw'ati Kampala mukadde n'amulisa abalabi ekyo kyaliwo okwo nga ndaba bwenti nga ndaba kakati talina kintu kyonna kyatasobola kubeera ng'akola oba kyatasobola kubeera ng'ayogera tosobola kumutiisatiisa mu ngeri yonna okuleka okumutwala wali mu kampu n'omusibira ku nkonda awo n'omuwayo busente n'akuyambako n'akuvumirako ne kubali naye nga naawe osuubira okuba nti ajja kukuvuma ne bwe yandibadde mu nuupu era Robert Kyagulanyi Ssentamu yalibadde era amuvuma olumu naye olwokuba nti nno ssente era yagenda okuva mu nuupu ng'agamba eyo teri ssente kati bano baabaho abagamba nti full figure simanya era gwe nze nakutwala ewa Sale ejjuke yatugamba yatwala ne ba alien wa Museveni gojja kukola ogwo era bakusiibuze transport kuba tolina mutima nga gwabali nga gwabali muganda wange Jeno Sale ne muganda we Museveni wali obavuma ng'obakalabula ne family eyo yonna ne bakusembeza olw'omutima omulungi ne bakuwa akalimu kabwa president advisor ng'ate tewasoma kyemanya akalimu ako bakuwa sente ezenkanankana obukadde nga 10 omwezi oba omazeeko emyaka emeka beena weebuuza omwezi omwaka oba ofuna sente emeka ekyo kimu wakubye Jeno Sale n'omugamba wawagundi sente oba wazaaki Bannayuganda ate nabo balina opposition yabo gye balimu nga balina kye bagatta ku ggwanga bagayize video egyentaddeawo mulimu omwami gwe bayita Wambogo wa DCCU ne wabeera mu Jeno Sale ne full figure tubadde tutambula naye eggulu bwe tutuuka eggulu ffe batuwa transport ye ng'omuntu omukulu ow'amaanyi n'asigalayo bamuwa miliyoni oba 5 oba mmeka n'avaayo full figure ekintu kye wakoze kibi okwataakinga Jeno Sale ate nga bye bakoledde bingi ebbanga lyomaze kuba president advisor bakuwadde ebintu bingi mbadde nkusaba noonya ba YouTuber waabo bobeera nabo weetondere Jeno Sale ne president Museveni naye bw'otakikola akalimu kandigenda ekyo nkulabuddeko nga mukwano gwo ate muganda wo full figure wakoze bubi tolina right yatakinga Jeno Sale ffe tumuyita omweramannyo Jeno Sale akwatiridde abantu bangi wano Uganda ekyo nkikubuulidde full figure oyo wayogedde bubi okukuba Jeno Sale oba ne muganda wo Museveni full figure kwata essimu yo weetonde n'ekirala Jeno Sale kino njagala kigamba ng'omuntu akwagala kuba ffe tubaagala nga temulina kye mutuwadde omukyalo oyo kintu kyakoze kibi